Shatu gikole mu luzungu Bukenya. Onfukirawo kasiru. Ani gwe inzo oluzungu ndwogera bya ssente. N'abantu tusobola okuba share y'enjawulo. Client nankubira essimu ng'ayagala luzungu ayagala gula motoka ndwogera. Naye wogu yankubira nakunya twogera luzungu mulagirira najja. Kati bwajja era mulagirira mu luzungu mpulira nga kikunyiga ngamba musajja ona njogeza oluzungu kajagule. Kati yagira ku boda boda. Magira ku boda boda. Ate kati abuzo wa boda boda nti nkuweyo mmeka atakyogera mu Luganda. Ng'owulira awe natandikira ne mugamba muzeyi nonjogeza oluzungu nakunya ng'Oluganda olumanyi. Lwaki tewakozesa mu Luganda? Nimugamba no fenefe sibuli ali mu business eno nti yasoma. Ebyo jabigirira ngogeze bantu abali mu office abambadde amataayi. Nyojja kugula motoka mufa abakozi be motoka omulimu ogutaliko interview ngoranisa mu luzungu. What is the SSC? Balina obugambo bw'oluzungu batekamu. What is the specs? Nagamba ate specs ke kati. Abu abategeza mbo spexulation ebya kisiru befula bakabye nnyo ate n'atagula naggo. Bana bajja balina Oluganda nga sente ziri mu stocks ate ne bagula. Oba oli awo ng'abikula. Ziri kwa akawunti baluzungu nnyo tebagula. Ojja n'ekisawo kyavudde Malaba avudde Mityana. Kanalaba yagula. Akaboozi ako kalaba nga bw'okatandise mu Luganda. Ebyo ebigambo singa bibadde bya luzungu. Singa tetunabatuuka waawo. Singa ze zijjuddewo. Nenga ani alwogedde ani akkiriza n'alwogera. Bukenya. Era nali twali ku dduwa ya Isima. Omugenzi. Kati obwala bwa kawala kali kabukedde nga kagenda kunzijjako interview. Njogereko ku biki byaliwo. Embera eri wesaawe. Kati luvanyuma ne kaŋŋamba kati bwetumalayo Oluganda tuswitchinge ku y'oluzungu naye kagamba ne mwala gw'owonye n'okuwona oba byogera walinga tuli mu kamera mbadde nkuswalizaawo nga nikoza mu luzungu mugenda kunsasula nze njogera oluzungu nga waliwo ssente kubanga mmanya nti nyina oddukaka naye ate ndukake ku by'obwereere ndi musiru Tenza kunjogeza luzungu naye ku byobwere mboze tukole mu interview mu Luganda ne mu luzungu ejja bigamba nnyoko naye atenze nkiwulira nnyo ne kubasoma wano we tukola press bwe baba bakubye press conference mukola mu Luganda kati ebigambo bye mukoze mu Luganda nga byayina okuddamu ki mu luzungu jukira yabadde n'olupapula wabukedde n'owe TV kati olupapula yakola ensobi teyajja na kapapula kavunula biri ku lupapula bya Luganda nga statement ziri zennyini ze bamugambye abaddize muki mu luzungu yazikootana nga ezamuzibe yalina mabati 89 nalina mabati 89 nalina ennyumba nga ya mabati 98 nze muzeyi wange yamalawo emyaka 37 ate nayogera era emyaka emirala nalaba musajja ali munabyabufuzi nanacheka press eyo sirijerabira enawe mugamba mutya baganda bange kansubire muri bulungi bwetyo betandise olunaku olwaleero ndi ne Bukenya media omusajja ayina obuboozi obw'enjawulo era nga Joel ayina enteekateeka agamba show ebeerengawo wakiri buli wiiki sheegi tugiwe Bukenya ng'atunyumizaayo obuboozi Joel sheyo oyagala bagiyite batya nga producer agamba nti show tugiyite akaboozi ne Bukenya nga Bukenya ajja n'atuwaayo obuboozi bwe obw'ekigezi n'obw'ekisime mwagala myaka egijja abazzukulu bange balabe sheezo bagambe jjajja nga yali musiru muzibu nze producer namugambye nti kakati olaba kati gwe mbodde ku kamera mulira namugambye nti kakati olaba bwe mba nze ntuula wali okimanyi anyumya taba musiru naye gwe banyumiza aba musiru n'okusinga gwa agenda obi producing ochejjemu olwogamba nti nina ekiteeso kambe producer wa sheeyo obe representer wa sheeyo n'agamba ati nze obuzibu nkyayina abaana ab'okulabirira oli musiru nze sirabirira kati Bukenya ensonga z'amakulu ebiseera bisinga abantu tebaziwa nnyo makulu ekibwe buzibu bw'abantu ensonga z'amakulu abantu tebaziwa makulu osanga bali black nga akoze live ne sort media ngeri live nga abantu bali ku black bali black 12 nga ku sort kuliko abantu 15 be balaba ebyamagezi n'ebyobusiru oyogedde ku nsonga y'okusoma oluzungu lufu olujjayo nga waliwo akasenta
koyagala okufuna oba kwoba oluzungula ngati lutono osabugala nnyo dujajamya kati nalabye ekigambo bwe kitagaza abasuubuzi ate nga kigambo kya makulu obuzibu olwalera amaduuka mu kibuga Kampala agasuubuza agasinga amanene magala akezinzigale ekigambo inflix Infinix bekalakasa nete bamanyi nsonga lwaki bekalakasa bobubuuza ati omusolo kyogo gumwekalakasizaako ja ayogera kyayagala ajja kugamba obuzibu guno omusolo gwa Infinix takwogera nalinnya agamba omusolo guno mubi nnyo omusolo kimaama Infinix kugamba ekirungi bekalakasa omusolo tebagumayirinnya bamanyi lwaki bekalakasa naye nga bw'omubuuza ensonga entuufu emwekalakasa tajiraba ekikya kitawaanya abasuubuzi ekibalemesezza okubanga badelivalinga services zaabwe nga bwe badde bakikola because amaduuka maggale Masaka baggalawo ennaku 3 namba nga kibuga Masaka abasuubuzi baayo baggadde amaduuka gaabwe then ne bamala ne baponda olunaku olwokuna ne bagaggula olwaleero police amagye n'ebitongole ebikuuma ddembe biri mu kulawuna kibuga Kampala abasuubuzi bo baganye okugula amaduuka ago naye ate ekinewunyisiza nti bw'oba olina kyoyagala okugula abasuubuzi abo bazze tebasigadde waka bazze bayimirira ku maduuka gaabwe kati nina kyenoonya ABCD nti ebeera awo ngagulawo ng'akikuleetera omanyi lwaki bazze nedda baakakiddwa okwekalakaasa era bamanyi nti wanaggulawo bali bannaabwe bajja basongamu olunwe n'okuba batuuseeko obulabe era yensonga lwaki ne poliisi yataddewo ebyokwerinda nga bangi kubanga omuntu agamba nti nno ngenda kwekalakaasa sigenda kuggalawo poliisi olowooza lwaki ebejja kitegeeza nti mulimu abo abatali bamativu na kwekalakaasa weewaawo banyigirizibwa naye embeera gye balimu tebakkiriza kwekalakaasa nnaku ziwera 5 era nkulayirira tebasobola kwekalakaasa wiiki nnamba neewera mu Uganda ng'ogyeko abasuubuzi bokka niwogamba nti nno Bobi Wine akunza abantu Besigye akunza abantu twagala kujjako Museveni n'ennaku ebbiri tesobola kukola ki kuwera olw'ensonga nti abakyekalakaasa olubuto ne lubanja abakyekalakaasa school fees ne zibanja akapapula akasanga waka biiru ab'amazzi bazze n'emagalo abakyekalakaasa ng'emmere wakati ng'ate kyalina okujja mu ssente bizinensi ye okusinziira ku ikonomi ya Uganda okwekalakaasa tekusoboka mu Uganda n'abenkwe bangi mulimu abakiriidinze nga balina bye beenoonyeza ebyabwe ng'era bawulira baagala genda bokka bamiitinge pulezidenti bo bakimanyi nti oba nagenda wa pulezidenti Museveni bo bajja sikayo kye basise abasobozi babagambe nti omanyi kati omukulembeze agambe tumuweemu ebbanga agenda kukola ku nsonga zaffe tebagamba mule tubiveeko twakizudde nti nno omusolo ogwo mulungi omukulembeze agambe tumuweemu ku budde ensonga yaffe agenda gitunulamu very very soon tugumiikirize nabate kyebaagala nga badda ku mirimu bagenda okulaba ng'oli avuga Range Rover bagenda okuwulira mbu John Kabanda yatandise yasitudde kalina kumba aba abalidde molokwe kyovulaba abantu teyasigadde waka olowooza ki tebasigadde waka mwagambye mugenda kwekalakaasa teri kugulawo maduuka mwagenze n'ebisumuluzo byammwe ekikuleeta mu kibuga ki kyekiba kikuleeta mu kibuga sigalayo ewakaawo nejjamu abeere mutono mu kibuga ddala ensi etegeere nti nno oli yeekalakaasiza n'amafuta tebatundiddwa kitono kubanga era gavumenti esigala efiirwa buli wewekalakaasa n'osigala ewaka woteeri mu Kampala tezikola petrol station zikola kitono buli kimu kisanyalala kati lwaki wazze kitegeeza gwe wazze gavumenti nesigala ng'efuna omusolo gw'amafuta aba hoteeri bagenda kulya ate gwe mwavu gwe asigadde nga mwavu kubanga gwe toyingizza tola kubuuza nti oyagala ki njagala ka DVD decoder nga ye agulawo mpolampola ng'akasikayo ng'akakuwa ngaggalawo aba weekalakaasiza musigalire eddala ewaka ekitegeeza okwekalakaasa kwamwe muyinza obutakufunamu kwa bituli ne gavumenti erabira ddala nga temusobola kumalako era egamba tubalindemu ennaku 3 mubaleke tubalindemu ennaku 3 ate ne gavumenti negamba nti ati yongezi n'abatakisi beekalakaasaako
Abataxi bekungako ne bagamba tugenda kwekalakaasa. Teri kusaabaza abantu leero. Ne baba government ne deploying abaserikale nga bangi negamba nti mwabaagala okwekalaka okuvuga taxi muvuge. Ffe tugenda baterawo obukuumi. Naye oba oli okwekalakaasa sigale wakati taxi yo. Era abantu bajjanga kati nga gwegeza okwate ku taxi yo gikube. Awe baleetera tondeka bus. Guba gwa naggomola. Kati n'ekyaleero. Nti gwe ayagala okwekalaka ayagala okutunda. Government ekugambye ba police ekugambye nti gwe jangu otunde. Anakukwatako nti lwaki oguddewo. Ajasiira mu kaduuku. Bwe bukuumi police bwekutaddekaawo. Era ensonga lwaki edeployinze. Onaguddewo banne we bajja okumulemesa ggalewo. Ogenda mu bangambire. Anti obeera eri mubeera obeera bangambire bangambire batunde embizi yange. Bajje banzijeyo anti batakyasobola kwetegerera buli kimu baba bakutegerera. That's why bajita bangambire. Bangambire gundi gira kaboki sako muri musereza ngo ojje tulabe. Bifuke yo tese gamba John embizi yange eri ennene enzirugavu. Agitunde. Lwaki era mbyonna gyogeza. Andi embizi kati ye kutunda ekyetunze kyamangwe kiva mu sente. Embizi bagitundira wamu n'ebigere byako n'eddiba bagipima lumunga nambanga namu. Nti erimu kilo mmeka 7 zonna bazikuwa. Ebyenda byonna bye bataalye. Embizi erina omukisa. Nga bw'eri ennamba nti iyo bagiteeka ku minzaani. Tevuddemu kilo mmeka 9. Nti buli kilo ya mmeka nti y'ebiri. Mbonyeebonye okukola naawe. Ekisibo kyawedde ate kati mubonyeebonye eki. So chawude betwogera ko tutunulira abasuubuzi bano abasooka ne bekalakaasako mu wiiki eri naye nga abakulembeze beeyuza waliwo abagamba twekalakaase nga 14 abalala bagamba 18 ne balema okukwatagana mu nnaku bennyini abakulembeze tebategeera bo bennyini nga balaga nti mulimu ebibiina by'abasuubuzi mulimu Kasiita mulimu ekyo ekikulirwa Mwami Kabanda waliwo biriawo bibiina nga 3-4 by'abasuubuzi bonna lwaki tebikwatagana mu abakulembeze baabwe oba ngambe nti tebasoma oba ngambe nti basirumukko oba ngambe nti no tebali organized basoka gamba nti no tugenda kwekalakaasa ennaku idi yaliyo juza ku date ennaku zomwe zali ba ameka 10 kale katugambe yaliyo nga 10 tugeza bugeza ne batekawo kwekalakaasa nga 8 gwe ne weerabira nti omutunzi omusuubuzi ebiseera ebyo aba akola nnyo sente za season ezaidi ne batekawo kwekalakaasa before bwe bakizuula nti no bataddewo kwekalakaasa before idi bennyini ne beekuba engalika ne bagamba kakati ate bannange okwekalakaasa tusazeewo tukwongereyoko tusooke tule zino ezaidi kitegeeza temuba serious ate temuli organized ate temuli serious kitegeeza ne gavumenti egamba bino bibwa gavumenti wawe enyigiriza ekyokubiri abe Masaka ne bagamba nti ffe tutandise ffena n'abe Kampala tutandise ate mwabe Kampala ne mutatandika bali babadde bamala ate mmwe mutandika bali bakoye ne bagamba kabulangana okwekalakaasa ffe tuguleyo tukole ate mmwe ne mutandika ate mmwe mutandisa abe Kampala ate muzze ku mulimu abe Masaka balabibwako nga waggale naye nga tekuli muntu n'omu ku maduuka abe Kampala baggalawo naye babeerawo ku maduuka era batumya obukopo bwa caayi n'emmere ne baliira ku mirimu gyabwe oba teweekalakaasizza oba olumya mutwe gwo naye abe Masaka baasiba omutima beekalakaasa tebadda beba batuufu era kyobalaba tebagenda kuddamu kwesiga bano ba Kampala street nga nkalu awo gavumenti erumibwa ddala okumanya abe Masaka beekalakaasa ebyaddala naye bano abatunda engoye mu kikuubo Masaka kikuubo abatundirawo just engoye nga bazisibye bulungi ettundubaali street saa 8 nga tekuli muntu n'omu just bayise kwekalakaasa okutuufu ne gavumenti neyanguwa mangu okukola ku nsonga zammwe kiki gavumenti kyeri kunyigiriza nga tutunuulidde sides zombi omusolo sine bagutegeera mbu emisolo giyitiridde obungi naawe infriso kyagitwala nga infriso bo bagamba ogwo gwo tebagwetaaga omusolo ogwo guli mu mbeera eno otera okgenda ku supermarket buli kintu kyogula kirikodingibwa mu kompyuta
era kibaako percentage nti ekintu kya ssente bweziti kijiddwako omusolo bweguti. Kati receipt eyo gye bakuwa singa omusirikale akukwata mu kibuga nga tolina ng'olina ekyamaguzi oguze rediyo yo agenda kukwata akubuze rediyo gijjeewa ogiguzeewo omugambe njiguzeewa receipt eriwa nga tolina receipt agambe ntwala woguze rediyo. Kati akutuuse ku dduuka babuuze ono lwaki ono tomuwadde receipt kubanga buli womuwa receipt mu computer system kiraga nti aguze rediyo ya $5,000 bagijjeeko omusolo gwa 2,000. Nkutegeera. Kati gwe musolo bano abasuubuzi gwe bagamba nti ogwo omusolo guli meant kuba gweri mu factory oba eno mu basupplier abanene abatali bano abasuubuzi bafe ab'owansi bagamba nti gavumenti egunyigiriza oba eri kuleeta ekintu ekisasuliddwa okuva eri ate n'ekireeta newa double taxing bo kye bawakanya nti yali badde ekkiriza n'eguleka eri makolero oba mu ba big suppliers n'etaguleeta wa nti kuba bwe bejjeeko eri waggulu kitegeeza egulese ne wansi ekole ki egubajjeko. Kati bwe buzibu bw'abasuubuzi. Kati gavumenti we tubuuliza nti yakoze obwenkanya ddala kituufu ebeera double taxing ebejjeeko eri neeno omusolo gwo gulina okubaawo ate kati nkitegedde bulungi. Gavumenti terina nsobi n'omulundi n'ogumu. Bw'ekola taxing esooka ebeera kuono wa factory. Kati gw'oyagala gwe owa supermarket otunde butunzi nga tolina musolo gwowa ensi yonna okuyimirirawo gavumenti zonna ez'omu nsi yonna okuyimirirawo zirina okuwa omusolo. Njagala bagambe nti tukendeezeemuko ebadde percentage bweti kati nga olaba yabayimbi mbagala 18% ng'osolozeza ku mulyango URA tukendeezeemuko kubanga tulina ebintu bingi nnyo ebyokusasulira tuzze ku 10% oba oyagala oba toyagala mu ngeri ya kuteeseganya kina kuyita mu kuteeseganya kubanga omusolo gulina okubeerawo gavumenti okuraninga gulina teriyo nsi etawa musolo ate budda kuziri ensi ezaakula zikulaakulanidde ku musolo ate Uganda bw'enaddira buli kimu nga bwekiraba ebweru ekiteekeko omusolo bagenda gyetamu nnyo wano kyovulaba ensi eno yayonoonekawo mu kutandika mu ntandikwa we yayonoonekera kati okuzza system za Uganda zonna ozizze nga ukiri ebweru n'omukulembeze ali kyagala ayinza obutamalako mwezi so oli wagamba nti nagenda kuleeta omusolo nga njagala badde mu nteeseganya nti mugukendeeze naye toyinza gamba mbunno omusolo ogwo guveewo anti kati gavumenti oba ekitongole ekiwooza ky'omusolo kitadde amaanyi mu enforcement than amaanyi mu kusomesa bano bejjamu omusolo. Ekisooka omusolo ogwogebwako gwa kompyuta gulimu olukompyuta gwegwo gwennyini omutuufu buli katukotunda gulimu olukompyuta ate nga tutandika show yaffe otutegeezeza nti abantu b'owansi ebintu by'okusoma biki bitono. Kati ono alaba gwazza ategeere olulimi olukompyuta oli kumubba ate ogwo omusolo batuggyeko obusiru ffe tulina complaining aba consumers kubanga ffe tugusasula nze consumer nzize amafuta bagongeza gavudde ku 15 gali ku 5 which means omusolo nze ngusasudde nze consumer kati gwe omusuluzo kaana biki otuke n'okwekalakasa nze nganyeko zisasula nti ezo omusolo nzikulekedde mobile money otegiraba bakuteerako ka charge ezakakava wali owuliddeko consumer owa wansi agamba mulako sijja kasasula gwoba okasasula fenga ffe tugusasula kubanga tuba tujjako ekitane kaba katika percentage katidi tetukamanya nakamanya bibulira omwo kati kyembasaba ebitalina makulu naye nga ate yo gavumenti yeekola ki transactions zimeka ezikolwa mu lunaku nga mpitirivu nabagamba wano nti MTN yesinga okola sente mu nsi yonna MTN technology anti yategeera nti business ezadda mu technology bino factors of production ezemasomanga ku ssomero tezikyakola yo yateeka dda mu nkola land labor entrepreneurship capital esaazi zino tebikyetaagisa nnyo technology MTN terina kyeyetaagako nekimu teyeetaaga ttaka
Erina bwetaka wano. Teririna. Erina abakozi. Erina balubatu. Oyinza ogigeraageranya ne mukwano okubeera n'abakozi abangi. Yeetaaga capital. Nga ne buno bwe bali ba scratching oba airtime. Babujjawo. Naga nti kati buli muntu yeekolere yebibye. Technology. Osaganga ne technology. Ngokuba makafaananyi bameka bakola transaction. Data bwameka gwe gwokozesa olunaku. Ne service center ndaba temukyalimu nnyo bakozi bangi. Temukyalimu buli kimu okimalira ku ssimu. Temukyalimu bakozi bangi. Abalimu bayamba kola replacement na sim registration. Kyekyoka. Ate nga ababbi be bayamba ku registration nabo kufunayo kasente. Simu yo bagibba omubbi wagibba nabali ne bafunayo 10,000. Ate ga registration ya 10,000. Olunaku lwogula card. Lunaku lwotandikirawo okuspendinga. Lwogula card n'ogissa mu simu yo. Card mu simu yo. Sim card just. Kasogula card simu teddamu kuba yiyo. Iba ya MTN oba Airtel kwanga we bagenda ogifunamu. Era ne wegwako omuliro papa. Ne wegwako data papa. Ozeko data onyumirwe kumbe oli yakola gwofiirwa. Ya makulu program ya makulu nnyo. Nkulabira osirisa oyinza obutagisobola tudemu byose. Wuliliza. Chovola njagala nnyo kuleeta n'enkuswitchinga. Ngezaako kulaga abantu ekifaananyi kye batwalira. Nti ategeera. Nti obwolu. Nodo olumu tukola ebyekisiru niye ategeera. Okitegedde? Era wenzija nembuuza leero tulina miramwa ki nenkuwa emiramwa. Otera okuŋŋamba leero nga siri mu mudu zoogera by'amagezi nga mmanya. Nti kwolwo oyagala twogere ku butambi obutabaawo mu kaseera ako. So kati government mu kaseera kano kyeyina okukola kyeki okubanga ekwatagana bulungi n'abantu bano. Because we beekalakaasa fenna tufiirwa government efiirwa n'omusuubuzi wa wansi afiirwa. Then kati bakolega batya nga bwe yagambye nti President Museveni agenda kukwatagana nabo bakwatagane n'ekyo gamba nti omusolo gugibwewo ekyo bakyerabire ensi yonna neopalitingibwa ku musolo. Naye banaava mu Uganda ne bagenda e Kenya era bajja kugusasula. Naye bava mu Uganda ne bagenda e Dubai ate eyo kika. Kuba gavumenti ye Dubai egaggawalidde okusinga ku musolo. Gwe niwovuga emmotoka ene Dubai n'otomeregana n'ono. Ono atomedde yakuba essimu n'akubira poliisi ejje. Atomedde. Era ono gwe batomedde agamba kubira poliisi ejje. Mu poliisi ejje. Poliisi jange etunula ntanali n'ensobi nga mweyogera mwekka. Mumba temwogerwise. Kyanze mutomedde. Teege kuwandikira fine gwatomedde. Osasula omusolo. Ogw'okutomera muno. Ogw'okutomera. Ng'ate tonnaba kusasula zigenda damage zone. Ate mwenna babawa ebbaluwa ya poliisi eraga nti nomukiriya linze musobolo kugenda mu galaji. Kubanga bangamba galaji zaayo nsimbu emmotoka epipidde kangende mu galaji. Mama pazo jagenda mu yannyoko. Buli galaji oyina okuba n'ebbaluwa ekukkiriza okugenda mu galaji. Ogalaji agamba ebbaluwa eriwa nti ye pozi mulimu abakali wali ab'emifumbiro abapataani ninga era bakolera gwe bamanyi nti gwe jowero wuuyo obaga gwe muri komendinze nti oyo muntu wange mumanyi mukolere nabikolera mu baka mpola nga tewali abalaba naye we bakulabira we bati zona zokoze emyaka 3 zigenda ate n'oleetayo konenda musolo gufuusa omukulu niwo otomera pavement niwo okola ensobi nti wano olina speed 8 n'ovuga 8 kamera yekuba ekifaananyi simu wa poliisi yakuluzamu ekisaawa yekuba ekifaananyi bagita ladda ziba kamera ziringa pipe ziri kubo ziri automatic ng'egendera mu system oba akavuga eddakiika nga 2 message ejja ku simu nti 10 kati woba wa taxi nga wa taxi ezeri company ezeri taxi yesasulirawo bone bakutema kati gwe ne bakutema ate ku musaala bwe baba taxi abavayo kati balina wadde ekikumi yagenda kukola bwa taxi amaze emyaka 3 omwezi wakola 13 ze milioni 3 agenda okulaba ataalinako omukalafa oba fine yalina okusasula agenda kavayo na mitwalo 5 omwezi nagabwa driver abuntamye nga bumutuuse wano kati ensi nga Dubai fine zeze ez'emmotoka zezikyasinza ogiwa ssente ekyokubiri mafuta gaabwe
ate nga bina mu Uganda tubirina wano mu Uganda osanga tax nga bagibanja ebipapula ya milioni 8 nakula juzu sa nalaga jo era waliwo tax jinali njagala nga bagitunda milioni 13 ngerimu ebipapula ya milioni 2.8 yali kontono era nanyene yeyagala akigambira nawo nga tanda bana bemu boza nagambe yange liko 2.8 ziba ntono ninaje nasanga nga batunda milioni 16 ngeine ebipapula bya milioni 8 ezezo buli tax eyitawo bagitunda milioni 16 eine ebipapula ya milioni 8 kati Uganda kati Uganda okumanya nnungi nnyo kino nkyogera negamba teri moroke ddayo kuyita kutaka lya Uganda ngeine ekipapula taxes zisinga zonna balina kunoonya gye bazitunda nga gavumenti yezitunda kubanga emmotoka valu yayo nga yenkana n'ebipapula byerina moroka ya milioni 10 kuliko bya 8 oba olina gibalekera ekyo kyennala milioni 16 zagitunda ebipapula bya 8 zitambula teri azigamba nako aba traffic be bafundamu yo logikebera najikebera ndi kuliko papula byanya ndi kwata yebi kusinzira ko biriko mpeta zisusse wakiri simba ali ayo kana ngolo nakubalumu wadde ngolo yateeka nga yagenda awerera aba ye system ya feje tuina osanga taxi ku kubo nga tachayina manda geemabega ninge etambula ngere yingire ekibuga kale ebipapula bye nasoma emotoka is not in good condition okubeera ku kube emotoka ina kino DMC dangerous mechanical condition nasanga kuli nga bakuba ebipapula bya seat belt ebipapula bya driver abatayina permit nga bye bijjudde mu motoka ziri overloading ninga bavuga buli lunaku ngekola kyokanga agikuguza kugamba eri kuko government negamba tetuyina sente ninga egamba tuna bateka kechi buli bajja kwekyawa ate batujje mbuyinza tambalishi Embera yo tugondezaamu naye Embera eri mu Uganda nkugambye system ya Uganda ya fadda kati ekyo toyinza kisanga Dubai balina bundi mileage gye bagamba nti motoka ebeera ku 0 mileage bwetuuka ku mileage tedda muvuga taxi era olugiranga bagitunda bagejjako zeze zijja mu Uganda fe wano tugamba nalese kapyata nalese brand ni okuva enakawa ate eriko mitwalo 12 ali wano tukyalina ne mulokeze milioni 3 kyana ne milioni 3 lina agivuga nagende Masaka nebuka yakakono ne bafa nebagamba mwa inali wa inali yajihuna Allah yageze notunulire emitwe emikalubu Allah yageze Dubai teri Allah kugere ensi ziri eza bali bafa bayina okufa bafa mateeka wano fetufa Katonda nakwekagana gamba vikyoze ngabadde tonna agenda kebera mu system ngo ine emyaka 2 nagamba agenda okulaba ekimusembo yanyodde walaji navuga ku ntebe express gwe weyangwirizaako okufa oyingide muteekateeka za Katonda nga tonnatuusa kwekanze surprise nze agenda okulaba muloka gyabadde mu accident nga milioni 4 teyina mipiira nguvuga ogenda Masaka kuziika nawe ne bakuziika enkeera ozze nti atondo kiki yafudde azaala mbagenda okutunulira omusawo yabadde akujjanjaba nga wala gyali ku mutwe amaze emyezi 2 tafuna ssente tayina salary agenda okebera ku byuma ebyabadde bisobola okebera omuntu tulaba omwana ona asobola okuzaala oba atasobola kuzaala ng'ebyuma musimeka te ebyuma ate biri kiruddu ate amasanyalaze kwologa ate amasanyalaze gagenze incubator waliwo amasanyalaze gagenda ku ddwaliro ly'e Kawempe ennaku 3 sawa busawa nge oba emu 2 waliwo nule gagenda ennaku 3 ku ddwaliro ly'e Kawempe zaali sawa busawa abaana abali mu incubator bonna ne bafa government nekola so ng'olyagamba mbu okufa ebantuuko mu Uganda yokka aba mu Afrika yokka ffe tweyanguyirizaako oluusi Katonda n'atwekanga nagamba uli nalwala siriimu nagenda okugenda okumira empeke ninasalawo akwata oluguudo lwa chachi ayese omugolo kuli bakusa nankusabire obona siriimu siriimu aveemu akawuka kakendere nawe nogamba bannanga nsabidde siriimu agenda kuwona omutwe omukalu ng'eddwaliro amagenda bagagalira bwerere
Naga sirimu omusumba yamugambye awona. Omusumba gambe sirimu awona. Ye system. Era nolabira ddala omusumba ng'alinga Yesu. Ebyokuwona ebyo byamagero byakoma ku Yesu. Ate era gavumenti okumanya yefusulira gwanagamba. Ono osanga omusumba ng'awonya abalema ne batambula. Nino gamba ne babaza mu butambi emyaka 5 nabaali balamu. Ngamba laki gavumenti tefuna y'abalema beemanyi nti bano be balema basinziggo. Ne batwala. Ne mugamba baabo bawonye. Bwe bakulema kyaki jiggalewo. Olabo bawaladde yakolayo ebyabagere ebyekisiru ebyo.